ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'amateeka amajjuvu ne tusaba okusasira n'emirembe bya Allah subhanahu wa ta'ala abise ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yena abantu be ne basahaba be n'abagoberera n'abaligoberera omulembe n'enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam okutuusa ku lunaku lw'enkomerero. Nzizaako oluvannyuma okwebaliza ddala abateesiteesi ba puroguraamu eno nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala puroguraamu eno agiteekemu baraka era aginyweze era agisaasaanye. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tatukendeerezaako yadde okutujjako empeera z'enkola eno, wabula tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atunyweze era azitwongere. Mulimu guno agufuula ennunuzi yaffe ku lunaku lw'enkomerero. Allahumma amin. Mu ddakiika entono ennyo ze tusigazaayo, njagadde olwaleero biidhinillahi tabaraka wa ta'ala tutunuulire oba tutegeere ekigambo ibaada. Ekigambo ibaada mu Luganda nkiyite okusinza, mu Luganda olulungi nkiyite okusinza, kiba kikola amakulu. Allah subhanahu wa ta'ala okutonda ekitonde muntu n'okutonda ekitonde majini, ebitonde ebyo ebibiri Allah subhanahu wa ta'ala yabitonda lwa nsonga emu ate nene ate nkulu. Mwana wattu nga tewaliyo nsonga ndala ejiddirira okusinziira ko Allah subhanahu wa ta'ala mu bunnyonnyolo oba mu binnyonnyolo Allah subhanahu wa ta'ala byeyatuwa mu bigambo bya Allah jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala yatunnyonnyola n'atukakasa nti tewali nsonga ndala yonna gwe gy'onooleeta n'oteekawo nti ye yakutonza, ye yantonza, ye yamutonza. Teriyo okujjako ensonga egi al-ibaada, okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Singa mmala okutegeera n'omala okutegeera, oba singa ntegeera oba n'otegeera nti ensonga enkulu enteesezaawo ku ssaawa eno nemba nga wendi, ekuteesezaawo ku ssaawa eno n'oba nga wooli, emuteesezaawo ku ssaawa eno n'aba nga waali, ensonga ebateesezaawo bonna okubanga we bali ku ssaawa eno nsonga eryemu, kintwalira ddala naawe ne kikutwalira ddala okuteekayo ennyo amagezi okutegeera n'okukakasa nti teri nsonga esinga nsonga eyo. Tewaali baddewo kutegeera, tewaali baddewo kukola, tewaali baddewo kulowooza kulala kusinga kulowooza ku nsonga eyo. Kitegeeza nti ensonga eyo nkulu nnyo, yesinga ensonga zonna.
kitegeeza nti ensonga eyo y'amaanyi, teriyo egisinga maanyi. Kitegeeza nti ensonga eyo nannyiniyo agyagala nnyo, teriyo kyayagala kisingayo. Singa kimala okuyingira mu magezi gange n'agago, kiba kitegeeza nti nze n'ebyange ffenna tuli ba nsonga eyo. Tegerekeka wano. Bwe kibeera bwe kityo, kiba kinneetaagisa nze naawe, kinneetaagisa nze, kikwetaagisa gwe, kimwetaagisa buli yenna ayingira mu nsonga eno okwekebera n'okwekebejja n'okwenoonyereza okulaba waali mu nsonga eno. Si bwe kiri? Ensonga enkulu bweti, ensonga enzito bweti, ensonga ey'amaanyi bweti, ensonga eyagalwa ne nannyiniyo bweti, nze naawe tuliwa mu nsonga eno. Abaffe ddala mu butuufu nze naawe tusinza Allah, tugituukiriza ensonga eno, oba waliwo bye tusinza ebirala ebitaliyo? Eno ansa teyeetaaga kugamba nze ayogera, era teyeetaaga kuwandiika, era teyeetaaga kusindika mu meseji, bali yeetaaga nze naawe netunuulire nze kasita mmaze okutegeera nti ensonga eno y'ensonga enkulu, olw'ensonga nti yembeesezzaawo, singa si yeyo, singa siriiwo. Funa ekyokulabirako nti gwe omulimu gw'okola mu kampani yo gy'okolamu, omulimu gw'olina mu kampani gy'okolamu, gwe gukubeesezza mu kampani eyo. Kampani kyekufunamu kyeki kyakubeesezza mu kampani eyo, era kyekikusasuza, era kyekikubazisa mu bakozi beeyina, nti omulimu ogwo gw'okola gwe gukutuuzizza mu kampani eyo ne bakumanya. Wa illa singa teguliiwo, tewaali badde mu kampani eyo. Si bwe kiri? Tebaali badde tebakumanyi, era tebakuyinaamu bwetaavu. Ebbanga lyonna ly'okendeeza ku mulimu ogwo, ebbanga lyonna ly'ozaamaanya ku mulimu ogwo, ebbanga lyonna ly'olekayo okugenda ku mulimu ogwo, y'enkomerero y'okubeerayo kubeerako mu kampani eyo. Bannange ntegerekeka wano? Kati ibaada, okusinza, y'ensonga enkulu yokka eyatonze ekitonde kye bayita mwana Adamu mu Luganda. Y'ensonga yokka peke obwa namunigina yokka. Ensonga kusinza y'ensonga yokka obwa namunigina bweri eyakutonza n'obanga wooli, eyantonza nembanga wendi, eyateesaawo ekitonde muntu. Singa ekitonde kino kikendeeza mu nsinza, kitoola mu kusinza, kikyusa ensinza, kiva ku kusinza, tekikyayina valiyu mu maaso ga nannyiniyo, oba mu maaso ga nannyini kitonde, tekikyayina. Naam, nga weekiri ekitonde kino nga we tekisinza, kyakendeeza okusinza, era ne nannyini kyo tekimumanyi, naye nga weekiri ng'ate ogambye nti tekikyayina valiyu. Ekintu ekitalina valiyu nga bwe twaleese ekyokugeza ekyokulabirako ekya kampani, nti kampani bw'ebanga tekyakufunamu mugaso ekukola ki? Kugoba n'ekwerabira n'ekuvaako, n'oba nga tokyabalibwa mu ki? Tokyabalibwa mu kampani eyo, tekumanyi. Abaffe
omuddu singa ava ku kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amutta amugye mu bitonde bye, la huwa arhamur rahimin. Allah subhanahu wa ta'ala huwa arhamur rahimin. waliwo watugambira Allah subhanahu wa ta'ala, mujja kunjizukiza ayo obutuufu bwayo, law yu'akhidhukum Allahu law yu'akhidhukum Allahu bima kasabu la'ajjala law yu'akhidhu Allahu bima kasabu la'ajjala lahum al'adhab. سورة الكهف، سورة الكهف هو لا. المهم بارك الله فيكم، الله سبحانه وتعالى أقامنتي singa Allah yali wakukwata bantu bano nga abulirwa okola ekyono nakukwatirawo, bulirwa okola ekyono nakukwatirawo, la ajjalahum al'adhab, yali banguyizza okubatuusaako okubonereza, okumubabonereza, yali bayodde lukumbo nga bw'oyenda tovaawo w'oyendedde, obwobba tovaawo w'okoze eki wobbidde, bw'ogeya togenda kuvaawo awo w'ogeya, olw'ensonga nti bino byonna bikendeeza okukola ki? Bikendeeza okusinza. Atasadde nga tagenda nga bazinye n'awulira adhaana oba tawulidde naye ekiseera ky'okusaala kitegedde ndi weekiri, n'atagenda kusaala ng'awo takola ki? Tavaawo. Allah subhanahu wa ta'ala naye lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yuakhiruhum, Allah subhanahu wa ta'ala atuwe ebbanga ery'okubeerawo, la'allahum yatuubuuna aw la'allahum yarji'uun. oba oli awo abantu bano bajja kufunamu okutegeera baddeyo eri gye bakola ki? Eri gye baava, batereeze we bayonoona. Yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala tatujjaawo, so singa kyali kya kuba nti si Allah subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin, kyali badde kyaggwanga yatujjawo nga yaleeta abalala oba nga yaleeta ebitonde ebirala. Mwana wattu yalitonda emiti kubanga emiti tegiyina musango ate gisinzaani Allah subhanahu wa ta'ala. Mwana wattu yalitonda amayinja n'agateekawo ne gamusinza Allahu jalla wa ala nga tegakola zambi. Mwana wattu yalireeta bamalayika ne babeera ku nsi kubanga basinzaani Allah subhanahu wa ta'ala, tebavanga ku mulamwa. Naye nze naawe ku ssaawa eno obubbi bwe tulina, obwenzi bwe tulina, obwononefu bwe tuyina, tukyaliwo weetuli. Naye nina okwekebera nze naawe, bw'obanga omukozi ewaka tojja musasula musaala olw'emirimu gye yakendeeza ate egyamuleesa. Bwe wabanga kampani egenda kukugoba olw'okuba tokyatuukiriza buvunaanyizibwa, abaffe gw'osuubirayo okubanga okyali mukwano omukyayina omukwano n'okwagalwa ewa nannyiniwo, weetyo bwe nkyogera mu Luganda, nannyiniwo, nannyini wange nga ŋŋamba ggwe, kati ggwe ŋŋambe ntya? Nannyiniyo enki kampani, kamba kampani, nannyini kampani. Nze ŋŋamba eyakutonda ggwe, nga njagala kukugamba nti kati va ku nannyini kampani, kati tuteeke nannyini muntu, nannyiniwo oba nannyini ggwe. Ali muhimu, barakallahu fikum. Tuli ku kigambo ibada. Kati giri emirembe gy'abannabbi gyayita yo Allah yalinga nga bakwatirawo kutujjawo. Okitegedde. Awo nyini watambulira ba Allah takyayagala kajoogo.
ebintu byali bikambwe. Gwe tolaba Allah subhanahu wa ta'ala bwatunyumiza abantu ba yaumu sabti mu Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala batunyumiza agamba abantu abo bagamba nabbi ne bamugamba nti abagamba nabbi Musa alayhi salam ne bamugamba sebo Musa Isa bamugamba sebo. Naam, surah al-Ma'idah. Bamugamba sebo fe wetuli wano tukoye okulya emmere gye twefumbidde okuva mu nnimiro zaffe. Laba ekitonde muntu. Allahu akbar. Bamugamba waga Isa ud'u rabbak, tebagamba rabbana. ud'u lana rabbak yanzil alayna ma'idat من السماء هل يستطيع ربك الله أكبر ولله لا حول ولا قوة إلا بالله. Labe kitonde muntu engeri gye kirina obuzito bw'okutegeera mpaka ne kituuka okubeera ne su'ul adab ala rabbi, ne kibeera n'empisa ensiiwuufu ku Allah subhanahu wa ta'ala. Owaffe abafu gwe Isa mukama Allah wo katonda wo mulozi wo asobola okubanga tukoyo okulya emmere eryawo gye twefumbidde genda mu nnimiro okuwaata simanyi kukola tukoye asobola okutusiza emmeeza bagituma neza nekyali kijjulo n'atuleetera ekijjulo nga kyonna kitegeke minasama okuva mu ggulu litakunu lana aidan kubanga bijja tutawanya naye olwaleero twetegeke ebeera okucakala kwaffe lunaku lwaffe lwakwesiima. Almuhim Allah subhanahu wa ta'ala Isa n'agenda okunnyonnyola Allahu jalla waala. Allah subhanahu wa ta'ala n'aba wa sharti n'agamba nze njagisa ekijjulo nja kiteekawo naye sharti balina okukondera okuddayo gye baakolaki okutuukiriza kye baakolaki bakutegeere nti gw'oli mubaka wange n'ebigambo bye bagamba nebyobagamba bubaka kuva gyendi Allah jalla waala. Wa illa bajja kisisinkana era ekijjulo kyakka ne balya ne batebenkera baamaliriza bakaafuwadde. Bamaliriza bakoze eki bakaafuwadde. Awalan bakaafuwala neema ya Allah subhanahu wa ta'ala gye balabye ng'ekyewuunyo ne batagibalaamu magezi. Kigambibwa bamufasirina bagamba balya emmere ne batandika ogikasukigangana esigaddewo ng'omwakwata n'akuba muneraba ebijjolo oyo kufuru neema. Ekyokubiri bawakana balimbisa amazima kuva ewaani ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala n'abafuula ki awo wennyini bafuukirawo nkima oba bafuukirawo nkobe awo weki nti Allah webakoleranga ezambi awo Allah weyakola ki weyabakwatiranga. Abaffe bwe bafuuka enkome babeerawo awo feesi zaabwe bamufasiruna bagamba feesi ze zaakyuka ekitundu ekirala nga kisigadde muntu naye nga feesi efuuse eki efuuse enkobe. Abalala ne bagamba yenna omuntu yafuuka nkobe. Ali muhimu ekikulu ekirimu nti abantu bafuuka ki bafuuka enkobe era ne bafa omulembe ogwo ne gukola ki. naye omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama rahmatan lil alamin bwe yajja yasaba Allah mu bye yamusaba Allah n'abimuwa yasaba Allah subhanahu wa ta'ala obutabonereza mulembe gwe nga bwe yabonereza nga bakola ki nti lwe bakoze zambi Allah akole ki. Kati weetuli ali muhimu ensonga gye tuliko nti ibada okusinza baganda bange ma maana al ibada
wama hiya al-ibada. Ibada obudde bujja kuba butono, naye badde nsaba wano tuteekeyo nnyo amagezi, nze naawe na buli yenna mpuliriza. Nti ebbanga ly'omala nga kyokola tokimanyi, lyebbanga lyekimala ekikolwa ekyo kyekitaba na valiyo. Mu Luganda nkiyite ntya? Valiyo ngiyite ntya? Kitiibwa, mugaso. Ebbanga ly'omala nga kyokola tokitegeera, kyokola tokimanyi, lyebbanga ekikolwa ekyo kyokola lyekimala nga tekiyina mugaso. La lak, kugwe tekiguyinaako mugaso, gwe kennyini akikola, era tekiyina na mugaso mu ngeri yonna mujtamaa gyokikolera, oba Allah subhanahu wa ta'ala gwekikola. Tayagala, teyeetaaga kumanya, tamanyi nti ye kyamanyi nti tewakoze, kyokka nga gwe wakoze eki watawanye ng'okola, naye bambi olw'okuba nti wakoze mu butamanya, kyewakoze tekyategeerekese era tekimanyiddwa. Simanyi oba ntegeerekeka wano. Kati ibada yeetaaga nze naawe okugikola nga tugimanyi. Yonna gye bayita ibada, buli kye bayita ibada kyetaaga okikole ng'omaze kikola ki? Ng'omaze kukimanya, omaze kitegeera. Olaba Sheikh ekifaananyi kyatuwadde wano, gwe yabuuza nti abaffe kano akantu konyonyodde kabaani kano kategeeza ki? Laba obubuyabuya n'obutategeera ye kennyini kyakola takimanyi, ye kennyini kyakola takikola ki? Naye yakikola ng'alowooza nti akikoze mu butuufu. Ekibiraga kiki? Ye ansa gye yawaseeka, yeeraga obusiru bwayakola ki? Munsonyiwe oba nkozeseza ekigambo obusiru gaze, yaani obubuyabuya kyenzizeemu era mwekityo bwe kisinda bunnyonnyolo busukka waawe. Obisse kiri kisinga obukulu oba kisinga njagala kisinga okuvuma? La ilaha illallah. Seka mba nvumye mukulu wange, naye bannange singa nkugamba nti oli munene, nga ddala mu butuufu oli munene, mba nkuvumye. Okay. Nkale kyenjagaddemu baganda bange tuveeyo eyo tudde ku mulamwa nti laba ekiraga kikole ntya butamanya. Laba kiraga obutamanya bw'omuntu ono ali mu kufuuwa ku kabaani, ali mu kunnyonnyola kino ekitonde kino ekimasikini ekitayina we kikwataganira na kukisinza yadde kusinza. Kyali okulamiriza si kuloga seeka. Ali mu kulamiriza, ali mu kukola shiriki ku kabaani akatayina musango, akatabimusabangako era katali raadhi ku bye kaba kakolerako, nti ali mu kukagamba bye kagenda okwogera. Munange ntumatamize. La hawla wala quwwata illa billah. Saba Allah atujje mu bulabuya bw'engeri ng'eyo. Abaffe gwe olaba obadde okola ki? Nti mbadde ku ssimu. Ng'okola ki? Ti nga ndi mu kusindika ka voice message. Tikati nange wano kyenkola. Allah takutondangako mu buyabuya bwenkana bwe butyo. Allah tayagala muntu amusinza mu ngeri eyo. Allah tayagalira ddala kusinza kwa ngeri eyo. Naye laba obudde ono bw'ataddemu obw'okunoonya akabaani, okukuma omuliro, okuyita seeka, okutegeka ekijulo, mpaka bajje bakole obubuyabuya obakole obusiro obutategerekeka. Mbu bali mukola ki? Allah si lubaale nti bamulaamiririza. Allah si balongo. Allah si
bye bakolera ekintu ekyo kubanga byote kati ebbanga lyonna lyokwata ibada nga kyoli mu kukola tokitegeera lyebbanga lyomala nga ekikolwa kyokola tekiyina valiyu la si kugwe yadde mu kitama wokikolera yadde ani gwokikolera nolwekyo kutegeera ibada kintu kikulu nnyo kunze naawe ku buli musiraamu yenna asuubira okusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala kubanga ye yamutonza kyekyamutonza tewali kirala wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun. Ibn Abbas agamba mu kunnyonnyola kwaga nti illa liyamuruhu wa yanha. Allah yamutonda ng'ekikuteesezaawo amulagire amugambe nti owaaye kola bwoti ate ono ateeke mu ki amugaana owaaye kino tokola era ono omuntu akole ki eyo mu ntegeera ennyangu ennyo ya ibada. Wa ila abamanyi bannyonnyola ekigambo ibada abamu bagamba nti buli kintu kyonna ekirimu amuru wa nahi kyonna ekigendera mu amuru mu kulagira na buli kyonna ekigendera mu kuziyiza byonna bitegeeza ibada. Bwe bakugamba nti tovuma bategeeza nti ibada ya butavuma. Bw'oba tovumye ibada oba ogikoze bulungi. Bwe bakugamba okuwaayo okwo ibada. Bwe bakugamba okusanyuka mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala oba okusanyusa mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala eyo ibada. Ibada kiki? Kusinza. Buli kye bayita kusinza era gye nzija. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah mu kitabo kye bayita ubudiyya oba risala ye gye yayita ubudiyya yannyonnyola ekigambo kino ibada n'agamba nti al-ibada ekigambo obutuufu bwa ibada okutegeera okusinza isimu jami'un linnya eribuna ki kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardaahu min al-aqwal wal a'mal aw al-af'al al-zahira wal batin. Wansi n'agenda wansi nga nnyonnyola n'agamba nti as-salatu ibada, az-zakatu ibada, nannyonnyola jihadi ibada, nannyonnyola ebigambo bingi n'atuuka wansi naam wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar byonna n'abyogera byonna n'atuuka wansi n'atuuka n'agamba nti hatta sururu au hatta surura tada'u fi wajhi akhika ibada. Mpaka akamwenyumwenyo kosobola okussa mu kyenyi kya muganda wo akamwenyumwenyo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba mu hadithi n'agamba nti okugaba sadaka okumanya kyagenda wala ibada ya sadaka okumanya yagenda wala yagamba nti antalqa akhika biwajhi au akhaka biwajhi taliq. Naye nze naawe bwe tusisinkana obuuza muganda ng'olinga salaamu alaykum yadde akamwenyumwenyo tewali kyokka ibada sadaka owaddeyo ekyo kye bayita ibada. Lwaki? Nti Allah subhanahu wa ta'ala ekikolwa ekyo akikola kiti buli lwokikola nga kyonoonyaamu ibada lillahi azza wa jalla okikoze kusanyu kufuna
kwagalwa ne Allah subhanahu wa ta'ala yenkomerero gyosingayo okufuna mu bbeeyi n'amaanyi n'obuzito bw'ekikolwa ekyo kitono kyokoze. Obadde okimanyi nti okukyawa ibaada? Obadde okimanyi nti okukyawa ibaada? Obadde okimanyi nti okunyiiga ibaada? Mwana wattu okukyawa ibaada ddi nga nyiize ntya nyiigidde ki? Buli lwokyawa ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyakyawa n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyebaakyawa, obusiraamu kyebukyawa, mwana wattu oba kumulamwa, obeera ku ibaada, obeera osanyufu, obeera mu mulembe, obeera mu bantu Allah subhanahu wa ta'ala bayagala. Nkiddamu, buli lwokyawa ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyakyawa, Allah kyatayagala, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyatayagala, naawe n'okikyawa n'otakyagala, obeera ku mulamwa. Eyo ibaada nnene. Eyo ibaada ki? Ibaada nnene. Kyokka nze naawe bwe tuba tukiraba kintu kikola ki? Obadde okimanyi nti okukyawa kiri haramu era zambi? Ekikolwa kyekiki? Awamu kiri ibaada, walala kiri ki? Era kiki? Otya okukyawa omusiraamu ng'omukyayidde ebintu by'ensi? Musiraamu asaala enswala 5, musiraamu takola shiriki, musiraamu agezaako okutya Allah, naye omukyayi olw'ebintu by'ensi. Ttiimu gy'awagira ne gy'owagira ekubye ki? Arsenal ekuba Maniyu n'okyawa musiraamu kubanga Arsenal ekubye Maniyu. Obadde okimanyi nti ofuna ezzambi ate ddene? Obadde omanyi nti okukyawa omuntu kubanga omusabye dirhamu 5, omusiraamu asaala omusabye dirhamu 5, tazikuwadde imaazi dino oba tazirina, naye tazikuwadde, n'ogamba ezo ekyo kisajja kyataba ne salaamu saagala kuwa, okimanyi nti zambi? Eryo zambi. Bane tuli ku ibaada, ekigambo kye bayita ibaada, kye bayita okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, tumusinza mu bulamu bwaffe bwonna. Okusinza kitegeeza bulamu bwo bwonna, kullu tasarrufat fi dunya. Obulamu bwo bwonna obwawano ku nsi buteekeddwa kuba ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Gwe tolaba Allah subhanahu wa ta'ala batugamba nti kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bidhalika bi ay al ibada, bihadha al ibada hayatika kulliha ridha Allah azza wa jalla. Ibada Allah yakutonda, yantonda nga tuliwo kubeera buli lunaku okuva ku makya tuli mu ibada paka ludde luziba, paka Allah lwali tujjulula kinoomu. Kati ekikulu ekirimu nze naawe tuliwa ku ibada eno, ku nsonga eno enkulu bweti takalirya. Nze naawe tuliwa ku kigambo ekinene bwekiti. Yensonga lwaki Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bwe yali ayogera ng'asomesa abantu ebbanga erisinga yabagambanga kubala myoyo gyabwe. Golooza yali abagamba kubala kuki? Ibada. Ku nsonga enkulu eno
ensonga enkulu eno eyantonza n'ekutonza mwana wattu tebuzibanga nkwegayiridde kwata eddakiika 5 ng'olowooza okuva ku makya zikumala mwana wattu zikumala eddakiika ezi mu lunaku okumanya nti nagolokose ntya nga tolina kirala ky'otaddemu mu ddakiika ezo 5 okuva we wagolokose ewaka mpaka lw'otudde ku kitanda nga Allah akuzzizaayo kuba kisobola obutakuzzaayo. Nina kyenajjukidde mu lugendo lwange olwa umura gye mbadde nga so nali nkibaddemu ebbanga naye ku luno nazzeemu nenzijukira nendaba lwaki Allah azzeemu okumpa akakisaako okuddayo. Baganda bange abakkiriza mbabuulire okubanga ku ssaawa eno nze naawe tukyassa tetusuubirayo nti ffe balungi Allah akyatwagala nnyo ffe balungi nti bali Allah baatwala aba abakooye tabaagala la si kye kitegeeza. Ayinza okuba nga abo baatutte balungi nnyo okutusinga wabula akyatuwadde akabanga nti naffe twetereeze. Abaali bafunye akakisa okugenda ku haramu zombi waliwo swala gye mwali musadde ne batasaala swala ya mufu n'atasaala salatu janaza ngamba ku haramu ngambye kusaalira ku haramu eyali afunye okusaalira mu masjidi Nabawi n'afuna omukisa okusaalira ku haramu Kaaba. Waliwo eswala gye yali asadde olunaku lulimu eswala meka? Waliwo eswala n'emu gye yali asadde n'atasaalira ku mayiti? Teriiyo. Naam, kikitegeeza anti kati olwo aba ali muloosi bw'aba tagisaalidde balanza awulidde ali muzikiti tagisaalidde kati olwo yagenze kukolaki? Kuba wali bw'otuukawo obulamu bwo bwonna ebeera ibaani. Kati bw'otafuna kagisaako kakusaalira ku mayiti kati olwo ate manya nti ate bambi gwe ekyakututte kirala tewagenze kusinza Allah kubanga buli bw'ogamba yisha kati fajiri salatu lfajiri eswala 5 kati nabagambye amagezi gagenda negaddayo noganika kati nze lwaki tebagamba nti salatu aljana nga bagamba omuntu omwe yafudde la as-salatu ala al-amwat wal atfal tusaalira abafu abakulu tulinagenda nakusaalira abaana abato abafu abato buli lunaku buli swala nini eswala 5 ku lunaku oba oyagala beerayo myaka 5 tekisobola kuvaawo ate tebeekozesa siga nti sunna baagiteekawo bafu babaawa kati gwogoddawo weeyibalo gati nange abantu bafa olwokuba tewali buli lunaku abantu bafa buli lunaku abantu bafa buli sekendi abantu bafa naye nze naawe weetuli osuubira tuli balungi nnyo ffe tutereezezza ibaada kati nze naawe okubanga tetunnafa akabanga ako Allah katuwadde kakwekebera kwate dakiika 5 mu lunaku buli lunaku nkwegayiridde kwate dakiika 5 ove mu bikutawaanya va mu busuubuzi va ku gya kampane mu biseera bye ebyeddembe kwate dakiika 5 lowooza ku kyokoze ku ibaada ku nsonga eyakutonza siganye kola mirimu gyo nayo ibaada ebbanga ly'onoogikola nga tegikujja kuki
era singa okola emirimu gyo ng'ogikola bulungi era ng'osuubira empeera ewa Allah, mwana wattu nayo ibaada, mu kusuubulako kw'osuubula, mu kutundako kw'otunda, mu mirimu gyo, emmotoka yo gy'ovuga, ebintu byonna obulamu bwo bwonna bw'okola obeera mu ibaada. Ebbanga lyonna ly'okola nga toliddeemu bulyazaamaanya, nga totaddeemu kwebuzaabuza ku mateeka gaani ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mwana wattu emirimu egyo gibeera ibaada. Naye nkwegayiridde muganda wange, kwata akadde ka ddakiika 5 buli lunaku mu budde obwo obw'eddembe, weebuze nti singa Allah antwala mu ddakiika eno okuva ku makya, minzaani yange eriko biki? Ekigambo ibaada ekyantonza nakoze kiriwa okuva ku makya mpaka essaawa zino zentuuseeko? Mwana wattu tobalira ku swala. Swala eri kimu mu ibaada, eswala kimu muki. Gwe wali owuliddeyo nti ekintu ekigenda okuzitoya minzaani y'omuddu ku lunaku lw'enkomerero mulimu eswala? Naye ate awamu n'ekyo nti ebyo tegijja kuzitowa okujjako ng'eswala yakola ki? Naye kyenjagaddemu sooka olabe ekizito ya minzaani, kuba yo minzaani weeri. Kati tuteebere okuva ku makya kiki ekigenda okuzitowa, birungi oba bibi? Ekyo nino kikebera ku mutima gwange mu budde bwange, naawe kikebere mu budde bwo. Bwe wagolokose wakola. Waliwo puroguramu seeka barakallahu fiik, Allah yahfadhuhu, Allah mwongere, yateeka ku mukutu Jamiatul Islamia, abuuza abaffe, hal yawmuka islamiyun? Abaffe, olunaku lwange lwakedde ne luzibanga oli musiraamu? Mwana watta abantu bava mu busiraamu ng'ate tebamanyi. Ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatugaa nti abantu waliwo ekiseera kijja kutuuka ebeerewo fitina nga y'amaanyi, ng'abantu babuuka mu busiraamu nga bw'olaba akasaale bwe kabuuka mu mutego gwako. Olaba emisinde gye katwala, n'abantu bagenda ku abasiraamu babuuka mu busiraamu mu ngeri eyo, mu ngeri gye batamanyi. Kati abaffe olunaku lw'olusiraamu okuva ku makya mpaka we buwongeredde mpaka ku ssaawa eno w'ossiza, olunaku lusiraamu. Ekyo oba kiyita mu Luzungu bakiyita batya? Ngo kiki bakiyita valuation? Self valuation, okwekebejja. Gwe weekebejje nga bw'ogenda n'okontrolinga omukozi eyakugwe walese mu dduuka. Abaffe naleseewo simanyi bweziti nezino bweziti watunze bweziti sente zayingide bweziti simanyi wasasudde, nga bw'okola ebyo nze nange naawe nange bwentyo ku busiraamu bwo bw'olina okukola obusiraamu bwo. na muganda waffe tusobodde okumukuŋŋaanyizaayo dda mu 10:13. Naam, tubadde ku kigambo ky'omuntu okwekebejja, okwetegereza ku kigambo kye bayita ibaada. Olw'ensonga nti byonna ebitutawaanya bye tumalirako obudde bwaffe, oyinza okwesanga nga biri bweru nnyo ne bye tuteekeddwa okukola ebyali tumenye. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin.
ebitonde bantu bino tebyalagirwa kintu kirala kyonna wabula byalagirwa kusinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka, okumwawulira ddala mu ndowooza zaabwe, okumwawulira ddala mu bikolwa byabwe, okumwawulira ddala mu bitendo bye, okumwawulira ddala mu kumwagala. Okwagala kwange n'okwagala kwo eri Allah subhanahu wa ta'ala, omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti ebintu bisatu omuntu asangibwa nga abirina, Allah gw'ataasa n'amuwa ekyengero ekyokuba nga abirina mu mwoyo gwe, ng'atambula nabyo abirina bimuli mu mwoyo, nga ddala mu butuufu bituufu byebyo aba amaze okukomba, si kuba wabula amaze okukombako katono kubukkiriza oba ku buwoomerevu bwa imaani bw'obukkiriza. Mu byo ekisookera ddala yagamba nti ma kaana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma. Oyo anaasangibwa nga Allah bw'atunula mu mutima gwo, tusaba Allah kituwe ya Rabbi. Allah nannyini kebera mu mitima, Allah nannyini kumanya byekwese mu bifuba by'abantu, nga bw'akebera mu mutima gwo, bw'alingizaamu obulungi, bweyeetegerezaamu obulungi, alaba okwagala kwe, olwagala lw'omwagala lwe lusinga lw'oyagala mukazi wo, lwe lusinga lw'oyagala ssente. Allahu akbar, Allahu akbar. Tusaba Allah tutaase, tusaba Allah tutaase atuwe okumwagala nga ddala mu butuufu tumwagala. N'olaba ssente nga weeryawo nnyingi naye ng'ekkubo lya haramu Allah yaliziyiza, n'ogamba nze njagala Allah okusinga ssente, sigenda gigendamu. Waliwo twogera haramu nagaze siyinza kubba seeka kubanga banka nziraba zijjudde ssente. Nedda baaba, Allah we siwaayagala, awo Allah siwaagamba, agamba ekkubo lyolaba nga eryo kasbu riziki, ng'ogenda awo wogenda okunoonya riziki yaawo nga weewali awo, naye nga Allah yaziyizaawo awo, naye nga ssente weeziri. Neweetegerezaawo nga Allah yaziyizaawo naye nga ssente weeziri, n'ogamba nti ezo ssente kaabulaŋŋane, nze ntya Allah wange sigenda zikwatako, zigende kambeere n'obwavu bwange. Allahu akbar. Tusaba Allah ekyengero ekyakituwe. Si kunze ayogera, si kuggwa mpuliriza, tewali ayinza kwewaana. Tusaba busabi Allah akole ki? Sente weeri naye kati Allah okubanga omuntu, Allah yasooka mu kwagala kw'omuntu kwekitonde muntu, mutima gwange nga Allah yasooka mu kwagala kwange. N'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga beebo bokka abasooka, ebirala byonna tubyagala kubanga Allah yabyagadde, tubyagala kuba omubaka yabyagadde, wa illa bw'aba tabyagala naffe tetukola ki? Omuntu abeera ne sifa eyo Allah bamuwadde okuwangula ku nsi qabla al-akhirah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bituwe. Kati ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala tetulagirwangako kintu kirala kyonna okujjako twalagirwa kukola ibada, kusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu ngeri zonna nga abamanyi bwe bazitunyonnyola, naye mu zo zeetooloolera mu nsonga bbiri: okugondera Allah subhanahu wa ta'ala n'okumutya. Okugondera Allah subhanahu wa ta'ala n'okumutya.
okumugondera bigenderamu okukola ebyo bye yalagira ng'osuubirayo era oyagala owankawanka ogonda weetaaga okusisinkana ebirungi bya Allah subhanahu wa ta'ala okufuna empeera ze okumusisinkana nga musanyufu gy'oli okukufuna empeera Allah subhanahu wa ta'ala ze yateekateekera abo abamugondera n'okukuyingiza ejjana okumutya okutiira ddala n'okuddukira wala ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala nga tuleka nga twewala nga tuddukira wala nga tukyayira ddala ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala ebisobola okumunyiiza n'okubeera nga tutya okuba nga tusuusako ebibonerezo bye kubanga bikakali tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bitutaase. Awo ibada wetambulira singa wetegerereza mu ddakiika 5 ezo n'olaba taa'ati ze wakoze okugondera Allah subhanahu wa ta'ala kuwakoze kwenakoze mwana wattu bisobola otuwa ebbanga erisigadde okubeera abantu abasobola okubanga Allah subhanahu wa ta'ala atutadde mu bantu b'abalungi bayagala. Naye omuntu bw'atasobola kwebala tasobola kutegeera ibada. Omuntu bw'abala omwoyo gwe wategeerera ibada zakoze n'amaanyi g'alina mu ibada, era bw'aba teyeebaze tasobola kutegeera bukendeevu bw'alina. Ate buli omu waliwo Allah we yamugondeza ng'awo ibada eyo Allah yagimugondeza. Buli ibada gye yakugondeza mwana wattu gikwate n'amaanyi gyesibeeko nnyo era wanke n'ojjongerako endala. Gwe yagondeza okuyimirira ekiro mwana wattu kya bbeeyi, yimirira ekiro muwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala mu kiro ekyo omusaba okukugondeza na ibadaati endala z'otannaba kutuukako naye nga weegondozige. Gwe yagondeza okuwaayo bw'otyo buli omu Allah alina ibadaati ze yamugondeza, alina n'ebirala ebyonoono bikemu Allah byakola ki mwana wattu mu taa ezo ze yakugondeza okukola z'oba osabiramu akutaasa ate ebyonoono omwoyo gwe byegwesibako. Waliwo omuntu nga Allah yamugezesa n'obulimba ng'omusajja si mulimba muyitirivu nga tasobola kwogera bigambo biri okujjako nga byayogera byonna bulimba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awatali nsonga alimba, awatali nsonga wateetaagisa naye ye mulimba olw'okuba nti alina ekigezo ekyo Allah yakimuwa. Kali nga wamu n'ekyo ate alala aksi nga Allah yamuwa ate okuyimirira ekiro omusajja musaaze nnyo ayimirira ekiro n'akaaba n'akooga Qur'an. Kati mu mbeera eyo mu kuyimirira okw'ekiro saba Allah akutaasa ate obulimba buno kubanga obulimba bubi kyonoono. Tegereka baganda bange bannanga ibada kintu kinene nnyo. Ibada kye kyatutonza ffe. Ibada teri kintu kirala kyateesa ekitonde muntu wano ku nsi okujjako okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Okusinza kitegeeza bulamu bwo bwonna. Okusirikako ebeere ibada, okwogerako ebeere ibada, okufuluma mu nju ibada, okudda mu nju ibada, okuvuga emmotoka ibada, ogenda ku mulimu ibada, ositwala abaana ku ssomero. Ebintu byonna ebitegeeza obulamu bw'omwana wattu ibada. Ebbanga lyonna ly'obikola ng'obikola ki? Ng'obitegeera. Kino kikulu nnyo okutegeera ibada, okutegeera okusinza. Olina okukola ekintu nga okusinza kwokola okutegeera okumanyi kikuwe okuteeka okukukola obulungi n'okukulongoosa. Saba Allah ow'ekisa ekingi atuteeke mu baddu abawulira ebigambo ebingi ne bagoberera ebirungi mu byo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala amazima gatulage nga mazima era atugondeza atuwe n'amaanyi ogagoberera.
saba Allah subhanahu wa ta'ala tusasire byonna ebyonono ebituyita ku nnimi zaffe ne ku mikono gyaffe atusasire kuba yenanyini kusasira ow'ekisa ekingi saba Allah subhanahu wa ta'ala tusomese eddiini ye ate atuwe n'okugiteeka mu nkola saba Allah subhanahu wa ta'ala akiriza ibadaati zaffe ate atuwe n'amaanyi ag'okukola zituyitako saba Allah subhanahu wa ta'ala atujje wano ku nsinga musiimu gye tuli naffe tuli basiimu gyali subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh